Banaye mwasuze mutya mwasiibye mutya. Message yange nsaba muntu agingire bannamaje bonna. Bannamaje bonna naddala abali mu UPDF. Abali mu UPDF mu bantu agingire ku video yange eno. Gwe ngoyina muganda wali mu UPDF. Ngoyina muganda wali mu mujjeri eggwanga Uganda. Musheyalingire video eno. Mugitambuze etuuke ku baana bafaabo, ku baganda bafaabo, ku bannyina faabo abali mu UPDF. Mu kaseera kano abaana ba Uganda bafiiridde Sudaani. Ennyonyi ya Uganda yakurashingidde Sudaani bagikubye Uganda Airlines. Naye tonalaba TV yadde NTV yane ABS yadde BBS nga boogera ku kintu ekyo yadde radio yonna ng'eyogera ku bintu byonna ebyabaddewo Sudaani, ng'eyogera ku baana abafiiridde Sudaani aba UPDF, ng'eyogera ku butya ennyonyi ya Uganda bwe yakubiddwa e Sudaani. Era amawulire bagakwese. Toyina kyolaba yadde ku radio yadde ku TV n'ekya. Abaana baffe baganda baffe aba UPDF bali mu kufiira Sudaani, bali mu kufiira Congo, naye togenda biraba yadde ku TV y'eggwanga Uganda. Balinga abali ku elimination of indigenous Ugandans in UPDF. Balinga abali mu ku eliminating crush out all the indigenous Ugandans in UPDF. Toyina yadde wobiraba ku mikutu egy'amawulire yadde ku media houses nga babyogerako yadde nga babidiscussingako. Naye mu kaseera kano omusajja akulira ICT Chris Balyomunsi, minister wa ICT Chris Balyomunsi yakulaze nti ekizibu ky'eggwanga Uganda social media. Era baagala kuleeta engeri gye bagenda okontrolinga mu social media nga tuyingirira akalulu ka 2026. Chris Balyomunsi ye bwe yatudde mu kabineti ye ne bafuna engeri gye bagenda okuteesa okulaba nga balongoosaamu obukyafu bwe bakoze ku bannayuganda n'ebintu bye balikola ku bannayuganda. Balabye ng'okubika bannayuganda amaaso gwe kyekisinga obukulu. Era social media bagijjewo bagiteekeko amateeka amakakali bagigayidinge butya bweneekola mu ggwanga Uganda mu 2026 nti okuyisa amawulire gonna ku social media oyina kusooka kufuna lukusa kuva eri bo, oyina kusooka kubawa biki by'oyagala okuyisa ku social media babirabe balabe nti bisaanidde. Olowooza ki ekibagisawo social media? Kubanga social media yekyaleeta amawulire kati ag'ensonga mu ggwanga Uganda. Social media ebalabisizza nti amawulire gonna ge baba bataagala gayite ku media ze Uganda kubanga media bazi controlling nga ziri mu ngalo zaabwe bwe ziti kye baagala kye kiyitawo. Okitegeera ebintu eby'omugaso ebirina okulaga bannayuganda butya eggwanga lyabwe bwe litambula tebabikkiriza kuyita ku media. Oba okitegeera mu kaseera kano balabye nga social media kati kyekintu kyokka ekikyatuusako bannayuganda amawulire ag'enkomeredde amatuufu kati baagala nakyo kikontrolinga. Baagala kikontrolinga. Ekyo kirekawo bannayuganda. Ekyo kirikawa bannayuganda nti bana abasajja beefunvubiridde bakuumira mu butamanya n'okubakuumira mu busiru nga temuyina kye mumanyi kigenda mu maaso mu ggwanga lyammwe. Oba okitegeera bannyinaffe bali mu kufa Sudaani bali mu kunkumuka naye tolina wookiraba yadde ku radio yadde ku TV y'eggwanga Uganda gye bayita UBC. Oba okitegeera bannayuganda bagenda kungubagira batya ejje lyabwe, bannayuganda bagenda kungubagira batya abaganda baabwe, bannayuganda baabaziise mu mass graves empitirivu naye tonnalaba yadde eggulire yadde mu lupapula lw'amawulire yadde eggulire ku radio yadde eggulire ku TV yadde eggulire ku kinga liraga nti bannayuganda abayitirivu bafiiridde Sudaani nga bali mu lutalo lw'e Sudaani. N'ennyonyi ya Uganda baagikubye n'ekurashinga e Sudaani. Tonnakiraba yadde ku TV wabula biri ku social media. Kati bye Balyomunsi bwe yatudde n'alaba ebyo n'agamba nti ku social media kuyitako amawulire agatali matuufu, kuyitako propaganda mungi ayonoonye gavumenti. Balina okukwata social media bagivumbatire bati bagiteeke mu ngalo zaabwe ttaano. Ekyo kirekawo bannayuganda abali mu UPDF nti muli mu kufa ng'ebiyenje naye bannammwe bannayuganda tebamanyi. Gavumenti tebakkiriza kumanya nti babakungubagire nti babawe ekitiibwa nga mmwe abasirikale b'eggwanga Uganda. Bali baziika eyo mu bimasi graves nga tebabateereddewo yadde olunaku olw'okubakungubagira nga bannayuganda ng'abaweereza b'eggwanga bali mu ggye ly'eggwanga Uganda. Tebabawaddeemu yadde akatiibwa muli mukunkumuka ng'ebiyenje. Balinga abali ku mission egamba nti bali mu eliminating the indigenous Ugandans in UPDF. Bali ku lutinga abaabwe be baagala kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti abaana abali mu UPDF the indigenous Ugandans in UPDF tebabawagira era tebabaagala. That's why bali mu kubatta ng'ebiyenje babatwala ku bidedire missions in Sudan in Congo. Muli mu kukunkumuka ng'ebiyenje naye tebakkiriza yadde eggwanga limanye okufa kwammwe. Ba UPDF muddemu amagezi, abaana abali mu UPDF muddemu amagezi mumanye ababaagala be baani.
aba batuma ku bidedire mission ne bannayuganda abali mu bagamba bannange mugenda mukattiro bagenda kubattira eyo mulowooza baana ababaagala mulowooza abasajja abo abali mu buyinza babaagala okusinga bannayuganda ababasasula omusolo mulowooza abasajja abo abali mu buyinza babaagala okusinga bannayuganda baganda bammwe temuli baganda baabo abasajja abali mu buyinza muli baganda baffe bannayuganda muli baganda baffe muwulirize bye tubagamba kati bakulaga nti nno byonna ebibakwatako biri mu kutambulira ku social media naye ne social media baagala gikrashinga baagala kugijjawo batambulize bannayuganda mu busiru ebbanga lyonna babatambulize emabega w'amawulire tebaagala mawulire gonna gakwata ku gavumenti yaabwe evunze gatuuke ku bannayuganda bagategeere nze njagala kubuuza Chris bali omu nsi iwe n'ogira ngu nimuza kusuruwaza abanyayuganda for the decades kumula ashereka amahulire kumula akwate media houses mukazito mu ngalo zanyu mukazimata mukakwata social media mukajiyaho imwe ni muteekateeka ngu nimuza kusuruwaza abanyayuganda for the entire life of Ugandans imwe ni muteekateeka ngu nimuza kubiha abanyayuganda nimuza kubasuruwaza nimuza kubashweka kenda hamisho until when you can fool people but you cannot fool them for the long time no basa kusuruwaza abantu konka tokabasa kubasuruwaza obwire bwona abanyayuganda mubakuumira ombushema timukwenda kubahereza amahurire gali omwihanga lyabo timukwenda kubahereza amahurire agakubagasa nk'abanyayuganda agakwata ihanga lyabo mubarekire ennyama kubasiruwaza completely kubasiruwaza TV zanyu zibasiruwize radio zanyu zibasiruwize timukutawo binte bikuyamba abanyayuganda obushumo buli mu government yanyu timukubuto mu mahurire nimutame ebintu byakahuje ati iwe kutukwiza tukabani kahangu muibire sente zo muyiwo mushoro abantu bariyo ni bafa muremirwe kori ihanga tukabita social media bikazanza ra social media imwe nimureba ngo ni propaganda ni muzao ni mureba ngo ni propaganda ejo neri propaganda ki kugira ngo imoti mukabita ama radio na ama TV abantu bakabimanya abantu nibabimanyira social media that's why na media houses zanyu zigwire media houses za Uganda zigwire tizikine viewership aho kugira ngo musiruwiza abanyayuganda to the extent hata abanyayuganda amasiko gabo gona gabarya social media akuba social media ni woru kubasa kufuna mahurre agarumwa majezi kanda gahikire ati nibakwereka ngo nibenda kwato mu social media bajivunge wacha tegereza bajivunge echo nicho bakulira nicho bakubasa kola omwanya go planning engeri bakwenda kuboneza mwihanga kutereza mebi abaremire boni bereka ngo nibenda kushweka mawulye bukimo cyone ekikwereko oburufa bwabo ebintu byabye byo kirofa nibakwereka ngo nibenda kukishweka tibakwendense kirebe ninyenda mu ngambira abantu abaferire Sudani no ho biberekira amahurre ni gahagi berekire bakwereka abanyayuganda abana babo ko kubaferire Sudani ati social media yabiya ye kabita mitimbaga na social media ni propaganda ni bashishi zina lya government can you imagine government is so precious kukira n'abanyayuganda abanyayuganda bariyo ni bafero mu ntaro zitakwatirine kuri si bariyo munsi iwe koshitamira aho lebire ngo social media nico kizibu cya Uganda ebintu byone bikutambura social media biyikire aho kubani byo biruhu nibyo mwakubire ni mwereki ihanga ama TV ama radio onkati mukwenda kubiboreka that's why ni mwenda no controlling social media akuba social media yone ebyiyayo ebyereki ihanga